Jalaalo wasiibye otya ssebo oli bulungi kale kakati nyina email gye nkusindikidde wano teyavudde wa HR teyavudde wa HR yavudde ku gundi mu gundi mu office ya technical balina meeting gye babadde nayo kati ebibaddemu mbikusindikiddeawo ku email yo. Okay, kale soko bisomemu then ompereze feedback mu dakika nga 10. Okay. Oh my god, era omwani so fixed nafuna lunch nze. Ate nange ongamba hayi. Kati oyagala nkugambe ki? Oli bulungi? Ndi bulungi, just that nyina byemmaliriza wano. Manyi mukama waffe wa tekiko. Abadde musanze wali nangamba nti alina byayagala. Walemeramu enjogera eyo kati ole wa tekiko ye mukama wate. Owayiza munne mama we yali ankuza yangamba nti buli muntu aba mukama wo. Naye ate mu kampuni yeyiyo. Mu kampuni yeyiyo naye aba mukama wo. Empisa zinjiikako. Mbadde mu office ngenza okutunuulira fayiro nga deeti zo zituuse. Konze ono tandaba nakusayinga. Ye hani naawe deeti kyate oyagala kuntwala ku vacation. Ezaalivu zino zituuse zetwasetinga ngenza okugiraba nga zituuse ono tanasayininga na liivu ye oba oyina okugenda mu liivu. Naye mwami wange wanje omukyala omulungi sooka olindeko kampani eno naawe olaba like saga zetulimu essaawa eno tulina okukilarifyinga ebintu bino buli kimu tukitereze bulungi emirimu mingi ate nga nze ngisobola already nze mbirunninga kati ngende mu liivu mbirekeraani nate era twakiriziganya nti kati naffe wadde kampani yaffe naffe tulina okutambulira mu mateeka agakola ki aga kampuni ge twateekawo. Bweba liivu omuntu agenda mu liivu, bweba kuwummula omuntu agenda kuwummula, bwe guba musaala omuntu afuna omusaala gwe. Olindeko nze nsayininga gundi y'abandi naye hani nawe ontabudde sikutegeera. Ate otategeera mu ki? Ekya liivu ky'otategedde? Liivu nedda naawe sisobola kutwala liivu ssaawa eno ekyo okimanyi bulungi. Ate lwaki? Kati emirimu ngirekeraani. Leka naawe emirimu gibulwako bagikola. Anyway, nisina mirimu. Kampani yaffe. Anti abakozi era balina okugenda mu liivu. Kati olwo nange ndi mukozi. Olwokuba tufe bananyini kampani gwolwoba toli mukozi. Bookera okuveeko nedda bookera okuveeko oba okedde kukola kisikujja kukola. Mbanzize kukola naye. Era oba mukozi naffe tufuna emisaala ng'abakozi. Kampani erina okutambulira mu mateeka gaayo. Anyway, tetwemenya nnyo mukwano sigenda mu liivu. Wangi. Ndowooza nkyuseemu kati luli mbadde enseka naye kati mbikyusizza. Ky'oyogera okitegeera? Sisobola kugenda mu liivu kati wanondeke wano. Ky'ogamba abantu baweddeyo. Emirimu gyonna. Bantu ki? Abantu baweddeyo mu ofiisi. Nze sirina naawe gwendekera gundi waaka wange. Bamutawaane. Emails zonna zenna akasindika n'agendo zinjira. Teka nze sigenda mu gundi. Okuva n'olwaleero madamu alina liivu ya 18 days. 18 days. Ogenda kubeera mu ofiisi eno olwaninga emirimu gyonna gy'abadde akola ki? Gy'abadde alwaninga. Bw'obimaliriza ojja bireeta mu ofiisi yange ebyetaaga okusayininga mbeere nga mbikola ki? Nga mbisayininga. Yvonne, byonna kugambye okola mu ofiisi yo bimaze? Oba kyonna bimala kwate ekkubo ddeyo. Wamma tuulawo. Yvonne, otudde yimuka. Owange. Yimuka oddeyo mu ofiisi ye eyo okole ebikukwatako ebikusasuza ebitakusasuza obyesonyiwe. Yvonne, ndi mukamaawo oyagala kunjeemera? Have a seat. Yvonne, ndi bosi wo. Kati waba kitegedde ndi bosi wo. Kyenkugamba njagala okitegeere bulungi. Ate okimanyi bulungi nze mukyala wa mukamaawo. Kati yimuka. Wamma tuula. Kati atuula biki nze kugambye sigenda mu liivu. Emirimu gyange ngenda gyekolera. Nga lwaki togenda mu liivu? Omenya n'enkondo yange. Oyagala kuva mu mateeka ga kampani. Yvonne, tokwata ku laputopu yange. Saagala kulwana naawe. Stand up. Wamma tuula. Go back. Sit. Kebera fayiro zino. Aweetaaga okusayininga mbadde njagala omulaga ebyetaaga ebintu ebirina okutambula. Naffe tuli bantu, we have to rest. Kati bwe tunaatuuka okuwummula kampuni Did I tell you I need to rest? Did I tell
you? Amateeka gagamba ki? If I did communicate, then why are you talking on my behalf? Ate kakati gwe lwaki owakanya amateeka ge twateekawo? Tuula. Yvonne, tuula wansi. Have these forms. Tandika okutunula ebyetaagisa. Oteekanga okusayina